Guno gwe mulundi gwange ogwasoose okulaba abantu nga bawagira obwenzi. Imwe abalaba nga muwagidde omuntu okwenda. Akatambi ke mwalaba akatata Joan eyaganza Ausigalo n'avaayo n'okumupangisiriza n'amupangisiriza era n'amufunyisa n'olubuto. Akatambi ako ebintu nno bya wanvuye. Mama Joan eyapangisa mu Kalakaasa okugenda okulumba tata Joan gye yali ne Ausigalo ono ebintu byamutabuseeko ate byamukyukidde bukyukizi. Anti buli yalaba akatambi kano yewagira Ausigalo okutwala tata Joan. Era bagamba tata Joan n'omukazi gw'ofunye tota. Kati bannayibba ba mama Joan ku kitundu bavuddeyo ne bagamba nti mama Joan oyo mukazi mubi nnyo ku kitundu. Ayina empisa embi, avuma abantu. Mama Joan takomako ekyo kyokka. Akuba tata Joan okufaako obufi. Oyinza okugamba akuba mutabani we. Tata Joan waka asiba ku miggo. Mb'okumanya mama Joan ono mubi, yali ayagala kuyira Ausigalo ono asidi. Nga yali ayagala kumuyira asidi. Kati mama Joan soyo gye yawa mu Kalakaasa. Mu Kalakaasa yagenze okukizuula nga mama Joan nti alina ebintu byasirikidde ebitali bituufu. Kati mu Kalakaasa ate avuddeyo bubi nnyo n'amwambalira n'amugamba owaayi nze ndiwo kuba nti ate nkolera abantu. Naye ate sisobola kukolera abantu nga gwe yantuma okukola ate gwe kennyini olina ebikusike ate ebibi ebisinga ne biwantuma okukolako. Okitegeera ekintu ekyo? So mama Joan ebintu byamutabuseeko. Omuwala alabika yamututteko amaka. Lwakuba nti kati y'omuwala essaawa zino bambi asobeddwa. Muli agamba oba tata Joan ono mumufumbirwe oba nveeyo oba nsigaleyo oba nveeyo. Kati mukazi wattu bamba ali awo nga omanyi nti mwana muto ate Ausigalo. Era abasabye mumuwe ku magezi kuba nkimanyi vidiyo eno ajja kugiraba. Nasooka ngikutuuseeko vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisa Karim. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkezo obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 osobola omusanga ebuuti okulwa emitiryana ye Haji Mukisa Karim. Salamu alaikum. Abandaba essaawa zino yenza omuwala Mr. Kenny gwe yalabisa nti natwala tata Joan. Nange nali simanyi kituufu kuba nali nkooye okumbonyaabonya mu bukozi gye nali. Nangamba kati kangende nkugulya apartment kuteremu buli kimu era nkuwe life ennungi era nange nenzikiriza naye nange nina omusango kuba mama Joan yali ambonyaabonya era nange nkooye okumbonyaabonya wane bazadde bange babonaabona. Bambi munyambe mundage ekkubo ngende wa tata Joan oba mmuleke. Nagenda ngejje pangise erya mama Joan nepisa mu muwala eggaali eyali enkambwe na kuba nange nagikola mpumba ombangere omuzadde bwe nakimanya nti omwana muto. Naye sinzira ku information gye nfunye mu bantu ba neighborhood mama Joan mu kitundu mwawangalira bangambye nti Mr. Kenny oyo omwana ne bwe nandibadde nze nandiganzizza oyo omusajja kupisa omukazi oyo abadde ayisanga mu bbaawe ne byabadde nga gyamukola. Omusajja yeetamwa yakoowa omukazi era omuwala munenya wa bwereere konzo otyo. Mbambi awo n'abalala information mpitirivu nnyo etezize mu inbox yange nenyongera okukikakasa nti mama Joan yampa information enkyamu. Ate nze nabagamba bwe ba information nga nkyamu ngenda kukyusa olutambi nituluze muggwe.
mama Joan kubira simu zange tokyazikwata ojo nnyonnyole ekisufu ky'ebigambo omuwala byayogera naye byogamba ku mwembi ani ayimba weekwese ate nga kumanya ne balansi wange nze nabagamba wampera information enkyamu ngena kyusa olutambi ndikutunuzeemu mama Joan kola kyotegedde okuba ngaokola ng'omuntu omukulu kubanga ye kirabikanga internet ekukusalidde dda abantu bonna banyiivu nyonyonyonyo gy'oli era ngena due to public demand mpulira nga nkakiddwa okuddayo noonyoona omuwala atubule ekisufu ky'ebigambo kisi mama Joan kyayagala okubanga amuwalanira mpaka kweyo extent kubanga yali akolayana kumuyira asidi mama Joan nanga abasooka omulabule bwagaana nfuna bamuyira asidi tubala namugamba byakupulaningira biro ne bisingana kubona byolowooza kati njagala kuddayo okulaba ono omuwala abantu bangambye Mr. Ken tulonyeza omwana oyo tujja kumuyamba mu mbeera yonna gy'alimu tumuyambe ne bbaawe tata musajja ne bannange abantu b'oku internet naye nga wamma sinaba kugenda bwetaaga ssente ez'amangu ujisaligawo nexbet ng'okozesa promo code KENUG ofuna 50% bonus ku deposit esooka naye obozanya akazanyo kanene otalira kujjako VPN yo byo byange vudde makinje ku board kino kye bayita okweyolera akabwa ne kakuma ne kakuluma wakajja ku street n'okatwa n'okalunda ewuwo naye ate ne kama ne kakwerumira ne kakutta kati mama Joan yagenda ndowooza okuyingira mu kino ekintu nga oba teyatunulira biki biyinza kuvaamu oba mulingambe nti ono awusigala eriko feva ayinza obba mama yawusigala ono engeri abantu gye bamulaba nti mwana muto omusango in fact n'empisa ze yayolesa zirina engeri gye zaabumbyemu ekifaananyi ky'okuba nti kirungiwa mu public kubanga buli omu agamba awusigala ono talina musango tata Joan yamukwana kenyini awusigala si yavayo n'agamba tata Joan nti nkwagala kati public erina engeri gye yarecevinzeemu awusigala ono ne bamugamba yeggwe mukazi omutuufu eri tata Joan kati ate banneiba ku kyalo mama Joan ne tata Joan gye bawangaalira mama Joan ate bamukubamu ebituli bagamba mukazi wa mpisa mbi nnyo nga bw'okiwulira naye nga jjukira yakera ku makya n'apangisa mukalakaasa agende alumbe tata Joan gye yapangirisiriza awusigalo okyegera ekintu ekyo kati saa zino mukalakaasa emmundu atazitunuliza tata mama Joan agamba mama Joan ogenda kundaba kimafiya nkukubira esimu zange tokyazikwata nkugamba ondaba bulabi olw'okuba nti namaze okutegeera datawo yenna yenna omubi ate nga mukalakasa mutuufu mwene ensonga okitegeera kubanga ye ng'omuntu ategeera nze kyenalaba ku mukalakasa ono musajja mugezi akugamba nti bw'aba wakugenda okukola aba yagana amanya sayidi bbiri gy'agenda okole gy'omutuma nawe gy'ava kati muno mu kusooka oyinza okusooka okumulimba naye ate amala n'azuula ki n'azuula amazima mu dda kati atekinga action okukunoonya omunnyonnyole kuba yategedde bituufu si bituufu abantu bamugamba nti gundi oli bwoti ne bwoti gwe yamutumye bituufu si bituufu naye kati mama Joan yeekwese takyagala kulabika esimu za mukalakasa takyazikwata olw'okuba bamutegedde nti mukazi wa mpisa mbi nnyo nga bw'okiwulira akuba omusajja avuma omusajja buli lunaku yali atuntuza awusigala okufa obufi nga yagala muyira asidi tata Joan kwe kukwata awusigalo n'amugjawo ewaka naye n'abanga amututte mu kyalo kwe kumupangisiriza ennyumba era tata Joan abaddewo nga takyadda waka ewa mama Joan abaddewo naye nga takyadda waka ewa mama Joan naye nga abaddewo okitegera ekintu ekyo so byebyo naye nga yebambye omuwala bantu bamusapootinze ne bagamba amwana muwala fumba kubanga oli muwala wa mpisa omulala akalaamu kaabwe alaba mukalakasa ne bawanyisiganya ebigambo naye gesture gye yawa mukalakasa n'empisa ze yayolesa ate abantu bayimirira emabega g'omuwala ono ne bamugamba amwana muwala fumba oli muwala wa mpisa tata Joan yeetaaga omuntu nga ggwe si mama Joan
oli nakapanka okitegeera so bambi n'omulala naye mumulabye avuddeyo ng'asobeddwa wakane mu kibira kikyabazzaako n'endowooza tumuwa amagezi afumbe kuba ali lubuto si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera mbagala nnyo peace and love